Essula ya 48. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo ne bagamba Yusufu nti, laba kitaawo alwadde, n'atwala naye abaana b'abasajja bombi, Manaase ne Efulayimu. Ne bagamba Yakobo nti, laba omwana wo Yusufu ajja gy'oli. Isirayiri ne yeekakaabiriza n'atuula ku kitanda. Yakobo n'agamba Yusufu nti, Katonda omuyinza w'ebintu byonna yandabikira e Luzi mu nsi ya Kanani, n'ampa omukisa n'aŋŋamba nti, laba ndikwaza, ndikwongera, ndikufuula ekibiina ky'amawanga, era ndiwa ezzadde lyo eririddawo ensi eno okuba obutaka obw'emirembe n'emirembe. Ne kaakano abaana b'abasajja bombi abaakuzaalirwa mu nsi y'e Misiri nga sinnakujjira mu Misiri bange. Efulayimu ne Manaase banaabanga bange nga Lewubeeni ne Simyoni. N'ezzadde lyo ly'onoozaalanga oluvannyuma lw'abo linaabanga liryo, banaatuumibwanga erinnya lya baganda baabwe mu busika bwabwe. Nange bwe nava mu Padani, Laakeeri n'anfaako mu nsi ya Kanani mu kkubo, nga wakyaliwo ebbanga ddeneko okutuuka ku Efulaasi. Ne muziika eyo mu kkubo erigenda e Efulaasi ye Besirekemu. Isirayiri n'alaba abaana ba Yusufu n'ayogera nti, bano be baani? Yusufu n'agamba kitaawe nti, be baana bange Katonda be yampeera wano. N'ayogera nti, baleete nkwegayiridde, nange naabasabira omukisa. Era amaaso ga Isirayiri gaali gazibye olw'obukadde, n'okuyinza teyayinza kulaba. N'abamusembereza, n'abanywegera, n'abawambaatira. Isirayiri n'agamba Yusufu nti, nali sirowooza kulaba maaso go, era laba Katonda andabizza n'ezzadde lyo. Yusufu n'abajja mu maviivi ge wakati, n'avuunama mu maaso ge. Yusufu n'abakwata bombi, Efulayimu n'omukono gwe ogwa ddyo awali omukono ogwa kkono ogwa Isirayiri, ne Manaase n'omukono gwe ogwa kkono awali omukono ogwa ddyo ogwa Isirayiri, n'abasembeza gy'ali. Isirayiri n'agolola omukono gwe ogwa ddyo n'agussa ku mutwe gwa Efulayimu, ye muto, n'omukono gwe ogwa kkono ku mutwe gwa Manaase, ng'atereeza emikono gye ng'amanyi, kubanga Manaase ye yali omubereberye. N'asabira Yusufu omukisa n'ayogera nti, Katonda wa bajjajja bange Ibulayimu ne Isaaka gwe baatambuliranga mu maaso ge, Katonda eyandiisanga ennaku zange zonna okutuusa leero, malayika eyannunula mu bubi bwonna, awa omukisa abalenzi, n'erinnya lyange lituumibwenga ku bo, n'erinnya lya bajjajja bange Ibulayimu ne Isaaka, era bafuuke ekibiina ekinene wakati mu nsi. Yusufu bwe yalaba nga kitaawe assizza omukono gwe ogwa ddyo ku mutwe gwa Efulayimu, n'anyiiga, n'asitula omukono gwa kitaawe okuguggya ku mutwe gwa Efulayimu okugussa ku mutwe gwa Manaase. Yusufu n'agamba kitaawe nti, nedda kitange, kubanga oyo ye mubereberye, so omukono gwe ogwa ddyo ku mutwe gwe. Kitaawe n'agaana n'ayogera nti, mmanyi mwana wange, mmanyi, era naye alifuuka ggwanga, era naye aliba mukulu, naye omwana waabo y'alimusinga obukulu, n'ezzadde lye liriba mawanga mangi. N'abasabira omukisa ku lunaku olwo ng'ayogera nti, mu ggwe Isirayiri anaasabanga omukisa, ng'ayogera nti, Katonda akufuule nga Efulayimu ne Manaase. Efulayimu n'amusoosa Manaase. Isirayiri n'agamba Yusufu nti, laba nfa, naye Katonda anaabanga wamu nammwe, alibazza nate mu nsi y'abajjajja bammwe. Era nkuwadde ggwe omugabo gumu okusinga baganda bo, gwe naggya mu mukono gw'omu Amoli, n'ekitala kyange n'omutego gwange.